Nze nawuliriza bulungi ate nengoberera okusinzira ku bantu ababaddewo nga Crystal Panda n'abantu abadde ku gaali ya Palaso. Nabadde waliwo omwana yabadde anyumya ng'anyumiza Babalista Timo. Yabadde ku gaali ddala. N'agamba kambyogere nga bwe byabadde. Naye yatandikiddeyo buloba. Naye nga tuvudde tusooke tutandikire emabega gye byatandikira. Ekivulu kino twabiraba mu lubiri gye byatandikira. Sakozi njagala tukkirize tugaane ekkowe entuufu n'ekinyusi ekyenkuuka kyayonoonebwa. Kyavaawo. Era kati luli twavangayo nga tugamba nti Sentamu Sewandagi yawangudde obwa Ssengule. Olwaleero n'omala obuuza abali ku pano wano. Ani yabadde Ssengule w'enkuuka eno? Enkuuka yabadde ku ki? Nga tewali amumanyi. Kuba enkuuka yaliwo kutebenkeza lulimi Luganda kunnyikira mu bantu. Tetukyabiriko. Era ebiseera ebyo nze we nagendera mu nkuuka waliyo ekyagisaba emmotoka z'enkuuka ezaaberanga mu nkuuka wabangayo saketi y'emmotoka. Charles Muhangi yatomera omwana emmotoka ezo ne baziwera. Ne bagamba abantu babira bangi kati wakyalina motoka kuddamu kola ki kubaayo twabanga ne saketi y'emmotoka ne tubira n'enkuuka ng'ebeerawo olunaku lutya abantu babanga mu motoka wane tudda ku nkuuka kakati emmotoka ne baziwera ne bagamba tezikyasobola abantu babira baki bangi. Olwaleero enkuuka nga security yagadinze enguudo okuva eri neegadinga n'eno neegandinga n'eno. Nze nabadde nva oba nali nvaawa yes nali nveeyo. Bwe twatuuka naliitira wali bwenti okusaliikiriza wano wonna nga baggaddewo bw'oba ofuutuka eno wansi nga wali ono omusajja atwala abantu ku hijja ku muzikiti emmanga nga baggaddewo nga twasaliikiriza okuguka eno ekatwe. Kitegeeza abantu abayingidde nga security ebakkiriza bulungi okuyingira mu ki kintu nga military majje poliisi z'emmotoka ze bakiiseewo. Abantu abayingidde okukola ku bantu ebikolobero security ngebakkiriza bulungi nti abakole ki babikole. Mu tayimu y'enkuuka ng'etuuse bw'oba otunuulidde enkuuka eno yatundibwa ne tutegera n'abaagigula. Buganda yagitunda. Kandwanaho n'agigula Musinguzi n'agitegeka. Onfuna kye nkugamba. Mu industry y'okuyimba bye tuze tubabuulira ne be tugoberera n'ab'Emmengo kino njagala mu kirabe. Kino ekintu ekitambula kisaanyaawo nkuuka kuba kyekivulu kya Buganda eky'amaanyi Mmengo kyesigaza. Mmengo temanyi. Kakati bakitunda olw'ababulooka abali eri okwagala okulyamu ssente naye nze mbabuulira kisaanyaawo nnono kwagala kubanga abantu abajja mu nkuuka abangi baba bazze kulaba Kabaka. Ajja kubaayo. Kakati omuntu wajja Kabaka Mwami David annyonnyodde eyakyusa oluba wali. Omulaba kubye omwana we omulala yafudde. Family yayinza okudda mu nkuuka. Kikana kiramba. N'abagyetoolodde bagamba gundi yafiira eri tetuyinza kukola ki kugendayo. Olwaleero bw'oyingiza abahuliganizi n'obeetoolooza stage. Oli n'ayimirya Kazindalo n'agamba nti nze gw'olaba aba NUP mwanike emikono bafutusajja mwanike emikono kino kye ngenda okukola kiyamba mmwe abafango ni mwanike mangu. Ne bagwa wansi ne bakuba abantu. Abe mukibisi be babadde kubanga abantu baleese enkola entuufu nga baleeta omuntu gwe batayagala bo bategedde ekiriyo ng'abantu bamutunuulira butunuulizi ye n'akola ebibye. Enkuka abadde olaba omuntu gwe basitukidde n'olaba ne gwe batunuulidde obutunuulizi era ng'oyawula n'ogamba banjagala oba tebanjagala. Sakozi omuyimbi alina kwagalwa. Naye bw'otuuka okujja ku stage ng'olina abeetoolodde stage abantu 100 ku stage n'olinyako n'abantu 6 kubayite okwepaatika kuki ku bantu. Alien Skin amanyi bulungi ekyamuleeta mu kuba luyi ne bagamba nti Mayanja family eno esusizza ki ejjogo efujjo. Era abantu ne bawagira Alien Skin ku lw'okwesasuza kwabwe ku lw'aba Mayanja family abaali bamaze ebbanga nga bali untouchable. Okiwulira abantu ne balaga buwagizi bwabwe eri Alien Skin. Olwaliro Alien Skin ebintu byakola binaatera okusukka ku b'aba Mayanja family. Ebintu byakola kubanga Palaso kye yakola ekyokuba oluyo olumu ate yabikoze byonna. Twali ne munywanyi wange oyo ne Duncan yaliwo ne Devicom yaliwo
ba manager nga tutegeka ekivulu ne bagamba nti awe mba munamuleeta fonti tumukola ki ku kifo yatukola kudde ekikubo tetukola ki tetumukkiriza ompulya kyenkugamba lwaki nkugamba ebintu we twavudde awo mu nkuuka okumanya nabo bennyini balaye bakoze kikyamu Abitex yatandikiddeko okuwanika mbadde nsaba federation n'abalala bona alien skin asibye emyezi 6 nga tayimba Abitex eyamuleese wali eri nze nkulaga nti baleeta omuntu ng'akimanyi nekyajja okukola kikyamu wabula yatandikiddeko okuwanika nti kukyakoze asibwe emyezi 6 atakola ki bwe twavudde ne tugenda e Buloba ebyabaddeawo byabadde bingi ebyabakingisa ebyababebe kulu ebyabaki ne bavaawo ne bagenda e Buloba bebe kulu nyizo mwewunyamu okuyandigayi ne kingisa bichebe kucyankalanya biki ne bibamu bayimbi tebibulamu kuba tebalumiza bo muntu yennaawo ku time eyo kakati mu time we twagendedde e Buloba omusajja yazze na performing nga alien skin taliwo okusinza ku mutegesi w'ekivulu yennyini yabadde ali mu performing alien skin n'atuuka n'akwata motoka ye n'agikiika ya Palaso era Palaso wamulabeko nga ali ku stage ng'akyayimba we yakubidde akaana omugere era kye kyandaze nti ali solidimu kubanga bamaster of riots bamaster bakavuyo wano Lion Island Firebase yasi bakakanamu okitegeera kakati yabadde akyayimba akaana kamudogo ne kajja ku stage yakakubya omugere ne kagenda nga tena naye nga ovanga ku muntu akubanga akutte microphone ye waayimba tasaziza mu byakola Palaso yani okiwulira kakati Palaso nze ndowooza ebikolo ya Palaso byali byakakana bukakanyi kuba bo basobola ali violent ennyo basobola tomuyita wa kupima naye ekyenjawulo we kyabadde abantu ne balinya ku stage bajja omuyimbi ayimba ku stage akazindaalo eyo eba nsobi kakati we twavudde awo okusinzira ku mwana embozi gye yanyumiza we bavudde ku stage bo bagenze ne baperforminga gye balina performinga Palaso ne bagenze okukomawo babadde bagenda nga Palaso awulira obusungu yagenze akuba amasimu naye omwana yabuuziza n'okubuuza nagamba oba alien abasajja yabakola ki Palaso yawanise post emu buli simu yenge evuga egamba tujje tusimbule kati Palaso yagenze tuuka mu kizungu okusinzira ku mwana wa Palaso ye byanyumya basanze motoka Benz eyo bagikoze eki yakira bagikubye ne bayambuka ba alien ku sawa 9 ezekiro ku sawa zabadde nga 9 kitundu ku 10 ng'abaana bonna bamaze okujja nga te Palaso nti yabawooya bwe bayambuka alien sawa 9 ne basanga ng'obudde bukyali kiro ne baga tusooke tukole ki tudde ajagamba twamulumbi matumbi budde tumulumbe ku ki misana era ku makya ku maliri ate mpuli ayise musiri ne bamulumba yabadde bituufu yalabiddwako ng'awanuka waggulu ng'erakira ku mulabba okiwulira kakati dolaka mwalabye mulala yalabiddwako ng'awanika kakati yeye nnyini yewaddeko obujulizi ng'ali Buloba ng'olwo Palaso amaze okugenda nti tukuba nkuuka ate oleeteka famire kenkerebwe okitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi nze ngenda kubulya Sakoozi awangala ku lw'ekitala afa kitala bayibuli bweyogera bala mubagambe si wenaremu wa mpuuga ekikozesa bino byonna era kino kirindo kye omwegaana omuntu nga si papa yatambulanga na SFC bw'otuuka tayimu n'omwegaana nti ffe tetumumanyi ng'agenda mu kkomere fujjo lyakola lirye bano abantu babataddeko sanctions